nisampola tebintuga subscribe Baku Couples 256 tunyaka chayo tomba wano ku mukutu guno Please subscribe to Couples Facts 256. So we're AKF Black Girl Fly. Don't you forget to subscribe on the Couples Facts 256. You know what time it is. Mwebale kutuuliriza na kutugoberera ku Couples Facts 256, subscribinga, likinga, sharinga. Entertainment industry erimu omuliro gwotayinza na kutegeera. Naye story bwe ziba nyingi ffe tulonda mwezi amakulu gize tukuwa wano. Cindy ne Shiba ebyabwe birabika tebijja kuggwa kati. Binakkakkana waliwo akubye munne oba si kyo nga babawadde Battle of the Champion. Tukakase ani asinga munne. Instagram eriko omuliro. Cindy bwavuddeyo n'akola post ku Instagram ye ng'agamba nti mukazi wa kika kyoyo agamba nti ayagala kubeera independent mu buli kimu kyakola era ng'agamba n'abakazi bonna nti balina kubeera independent mu bulamu bwabwe so ng'ate abamuyambyeko okuva bwe yeekutula obsessions n'atandika okuyimba yekka abazze bamuyamba babadde basajja bamaneja be basajja bapromota basajja abamukolera video basajja abamukuba ebifaananyi basajja kyokka ng'abagoba abasindika eri mu abo bonna n'atafunamu musajja gwasobola kubeera naye waliwo ebibuuzo bingi. Cindy simanyi bubaka bwasindikira Shiba naye byonna tujja kubanga tubitegeera wetwogerera kati Shiba yakyasirisi bingi biyitirivu. Cindy byazzenga ayogera ng'asosonkereza Shiba mumu ku interviews yakola nange kenyini ebibuuzo bye nali mubuuzizaako namugamba lwaki tokwendera ddala mu Battle of Champion ebivulu bibaba babiguddewo ne mukuba ekivulu naga nti atya nogamba oli ready okukola ne Cindy ne Shiba nze sikiganangako. You know what I mean? My foundations atandikira mu Blue 3. Mu Blue 3 twali babadde. Bali abantu batulaba nti no talent eno bogigata neno bajja kola ne batugata. So in the beginning we worked on a basis of a contract. Sinti twali ba mikwano. So I'm used to the situation nti nsobola kola n'omuntu ngadde si mukwano gwange nenga manyi nti mfuna akaja. So fembi we tubeera mature enough tusobola kola sente. So I cannot refuse that business kubanga your business yakabi enedde. akola bobo janga manager Jeff akiriza akuwe Shiba mukole kolabo naye ngachafe bachali bamwe abawagizi bamwe tekiri mukaja bawulire nti Cindy yakikubyemu wano toli ne chaliwe naye nakikola ki nani oli atali chaliwe naye nakikuba bwati hata obuzibu wakuchikuba alishinzo gana madia bwe tutunulira talent Cindy yes reality wano je twetaaga ekitufu ekitufu mukimanyi sina kye nina kunnyonnyola ekitufu mukimanyi so last year olwimba luno olwafulumira nali njaga nnyo balaga kyovulaba I said yes to the battle si yenze yagisaba naye omuntu bwe yagisaba neŋŋamba kirira nze ndyoke kati yawulira wa ogundi eyo battle batya naawe okimanyi side emu yatya that is why it did not happen. Bingi nnyo byayogedde ku mwalo ono naye simanyi kiki kyasindiikiriza. Gravity omutujju ono avuddeyo n'asekerera bonna ababadde mu musomo Genosale n'abalala ababaddeyo nga basomesa abayimbi mu ngeri gye basobola okuhandlinga mu music industry oba art industry okutwaliza awamu nagandira bano kusinziira ku Gravity agamba nti abo bamaze okutunda music waffe bulungi nnyo mu gavumenti. Omuntu atayimba atamanyi nawe bazanya katemba atamanyi yadde kuzanya firimu asomesa atyo omuyimbi byalina okukola mu music industry ate nga ye si muyimbi Genosale amanyi bya mundu n'abalala bamanyi bya kufuga gavumenti yeno kufuga abantu bye bandibadde basomesa abayimbi oba si kyo kubabuulira bw'oba toli ku stage osobola kukola ki naye si kubasomesa ku music gwe bayimba kuba ye Gravity agamba nti amanyi bulungi nnyo music okusinga Genosale yeremye n'agamba tajja nagenda ggulu n'asekerera abafunye certificate babadde bangi kwabadde Coronad Mayinja Catherine Kusaasira Cindy Bebe Kulu Kamiliyoni babadde mu kusoma yina twagitunze ku luno olugero ennyembe tuliko wagitunze nakutunda wagikwasiza gavumenti industry mubutongole yensoka lwaki watekayo gundi statement eyo twagitunze kati gavumenti emanye ebyemundu ogiteeka oti ate mu byendongo banno basomye nebafuna certificates Genosale ate Kamiliyoni alina osomesa Genosale ne Bebe Kulu kati kika Genosale kyamanyi ekikwata ku music osinga Dr. Jose Kamiliyoni oba Big Size Bebe Kulu
kikyamanyi oba nange mwenyini tansinga manya music suubira kyayinza obbasomesa ngeri gyoyinza kufuna sente mu music nga toli ku stage ekyo kyokuba kyo tebakimanyi uddeyo n'ayambaligana ne Chameleone obutamuteeka ku lisiti y'aba superstar okufuna kweza ensimbi n'agamba ne batamuteekako kasitala ye ali mu uma n'ekirala bondowooza baalabye tagwanidde kubeera ku lisiti eno naye mu lisiti yafuluma wagiraba nagiraba eriko 8 4 akawumbi bikoze bitya toliiko munayenze banzalawa doza batunulanga sina sente zinsaana n'ekitegeeza ki kutunda buli omu yadoza yatunze ennyimba ze azitunze obuwumbi 8 miliyoni 8 emiliyoni 10 3 5 toli mu ba superstars association sirimu yensonga ki toli ku lisiti endowooza yaba superstar nze ate muwuma tekulembe ndi muwuma olaba lero okugana okuteeka ku lisiti kwe kudda muwuma sikuŋŋaana golaba kisoboka kati ogamba superstar oleke gravity superstar wanaani engatto yange ya miliyoni 8 engatto yokka palaso zagenda ofuna ne kamiliyoni gozambala ate ogata ku ssaawa ya 10 emasawo giraba ya miliyoni 17 zani ezakabako zino zambadde ku ssaawa sijja genda ate simu ogambe tojja kola esimu gye nnina ya miliyoni 4 eza wizo sijja genda ggulu liri pazo ono lunabe muyimbi mulungi ayimba tetenkanya mpola mpola alina n'akayimba Bobi Wine ke yamubeereramu mu vidiyo nali musiru oba nali mugezi ebigezo kayimba ako ke kasinga okubagatta ennyo ne bafuuka ba mukwano liri pazo alusa zibadde zimuluma okumala ebbanga yagamba mbu yanywa entangawuzi n'anywa amazzi n'anywa ebintu ebyamuleetera obuzibu so nga ate alina ulcers ekyenda ne kibomoka baali balina okirongoosa olwasobole okuddawo atereere kyamukisa nnyo nti yasiibuddwa era ng'ali waka akubye ku matu we twogerera bangi babadde boogera nga bagamba sente Bobi Wine ze yamuwa miliyoni 2 ntono biki liri pazo yamuyirawo omubiri mwe muli ne katolu bwama wakatolu bwama lwaki tosirikako naye liri pazo avuddeyo n'ayanukula abo bonna babadde bagamba nti Bobi Wine yamuwa akasente katono ku bye yakamukolera liri pazo agamba Bobi Wine ezo sente ze yamuwa nyingi na nnyo omukwano gwabwe tegwezimbira ku byabufuzi baali ba mukwano nnyo nga tannaba na kuyingira byabufuzi kale nno bw'aba yakikola mu mutima gwa kuyamba ye musanyufu nnyo ne principal we kye yamukolera yebaziza n'abalala abamubeererawo nga babbalamu n'abalala abasobola okusonda akasente abaagenda okubeerayo mu ddwaliro nammwe mwebale okumubeererawo naye kati ateredde agenza atereera mu ngeri emu oba endala Eddie Kenzo naye accident eyo gye yafunira emaya nalaba nga Walukaga yadduka mangu mujemeya Kyengera Town Council ayanguwe mangu nnyo alabe ku mwana wattu Kenzo avuddeyo n'akakasa abawagizi be nti oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi kati ali bulungi ate temutya emmotoka gye yabaddemu si gy'alina yokka nawakubadde yayonoonese nnyo okugigolola kiyinza okubeera ekizibu naye agamba nti kati akubye ku matu era temutya nti oba yafunye obuvune obulala bwonna ajja kuba nga atereera ssaawa yonna kama kume mweraba